nga bwekiri nti abangi we basonga we batera okubeera ensonga kati ne NBS yemulugunyizibwako ku nsonga z'abo abazenga bawambibwa. NBS ebaawo nnyo era Katambya kukolaba gye kalina mu bulambulukufu engeri gye bakutte Muwanga Kivumbi. Kakati bano olw'okuba nti tubalabanga kati Media House tubalanga ba state agent bwe batyo bakolana ne gavumenti okubeera nga babega abantu abamu. Mwalaba Meya Erias Lukwago engeri gye bamuwambamu, NBS yali weeri n'okubeera nga bamukyaza basobole okubeera nga bakola amawulire nti enkeera bwe bamukwata. Kati Muwanga Kivumbi baamukedde era waliwo omu ku abo ababadde ne Muwanga Kivumbi katambudde dda ku mutimbagano kwe kali atanakawulira. Ngenda kuwa eddoboozi omukyalo omu nga annyonnyola biki ebyabaddewo, naye nga NBS eno tugirabira ddala nga mu butuufu eryamu oludda oluvuganya gavumenti. Abadde ne Honorable Muwanga Kivumbi nga tuli mu mmotoka tuva e Butambala aji ngadda Kampala ng'ayagala agenda atandika ku nsonga z'abaana abasigaddeyo 6 nabo ku mmanda alabe nga bavaayo. Kati bwe tutubise Mpigi tusanze bataddewo dda road blocker. Kati mu kuteekawo road blocker batuse ku motoka ya Haji nga bamugamba awetaddeko polisi. Haji ng'agamba lwaki motoka yange egenda ku polisi sikkirirayo. Bagamba driver tukwata motoka yange kugitwala ku polisi togikirizaayo. Watubeerawo nga tusooka tubenyolamu awo. Olugizi nga bamugamba agijje mukulu agizeeko wali katono. Olugizizaako wali wammanga era ku mukono gwa polisi gwennyini ne batukiika patrol. Kati mu kutukiika patrol tugenza okulaba drone eva wansi eyambuka ng'eriko ab'ebyambalo bali munda abaleya bonna nga bambadde obukookolo ne bafubutukayo ne batandika okukola emmotoka ya Haji. Haji n'agamba mugguleewo. Haji wagambye nti muggulewo ne tuggulawo ne bamukwata ne baddamu ne bamuwamba ne bamukasuka mu drone ne bamutwala. Kati mu mutwala ne kugobererako ddabo kabini 2 ne ya polisi ne zigenda. Kati naffe nga tetulina bwe tukola ki? Kati tulina bwe tugenda kugoberera mmotoka ya Haji olw'ensonga mmotoka ezo zitutte Haji olw'ensonga kijjamu abadde amaze okukwata babadde bakwasizza dda jjamu nga bakoze dda ekikwekweto. Naye nti NBS obwedda yeewa information yonna nga yeewa information yonna okiwulira nga yeewa information yonna efa ku Haji kuba yatukedde ku makya nga Haji kumpi tannazuukuka. Ne bakeera ne babeerawo ne bamuggyako amawulire ne bakola ki ne tugenda ku muzikiti okusaala ne bamubeerako ne tuvaayo ne tuddako ewaka era ne batugoberera ne tuvaayo ne tutandika olugendo lw'e Kampala. Naye era nga batuliko abantu abo nze mmanyi NBS yetutambuliddeko waliwo ne deputy RDC wa Butambala. Akamotoka ako tubadde tusimbudde wa Haji tutandise okgenda ne katukulembera ne kadduka nnyo ne kagenda. Kati ate ffe tubadde tumaze okuweta tukomawo tukasanze Kaabasanda tukasinkanye Kaabasanda nga teko kali mu kudda kitegeeza nga kawa information kagamba nti no bali mukola ki kudda. RDC wa Butambala oyo mwanvu ne NBS obwedda bebawa information kuba tutuuse wali abasirikale amasimu bagakuba bali ku masimu ja wali emmotoka amasimu bwe gavaayo. Haji abadde agaanye naye bamuwambye mu bukambwe bw'ekika ekya waggulu. Tetumanyidde ddala oba Haji ali mu mbeera ki kati kitutamanyi. Eyo embeera gye tufunye ekyekango tugenza okukuba n'amasimu okutuuka ewa Haji wabadde wajjudde abantu nga babagambye waliwo ababagambye muveewo namwe bagenda bakwata biki era abasinga bonna ne bavaawo tusanze wamuse ng'abantu abasinga bonna bamuse bagenze. Naye ne tukola ki? Kati weetuli wano tulinda tulabe ekiddako naye kirungi nti information emaze okutambula tugitambuza. Alright. Oyo y'omukyala eyabadde ne Muwanga Kivumbi mu mmotoka nga Muwanga Kivumbi awambibwa. Bwe bityo bwe byabadde tewaliwo kirala kisinga awo ku mbeera eyabaddewo. Akatambi tukalabye n'omukyala eyabadde naye eyabadde agobera buli kimu atubulidde butya bwe byabadde. Kakati
bwe tudda ku mbeera ey'obunkenke nti bw'oyinza okulowooza nti oludda oluvuganya gavumenti lwe luli ku bunkenke lwokka, naye ate gavumenti eri ku bunkenke nnyo kubanga ebikolobero ebyakolebwa mu kalulu bakimanyi bulungi nnyo, tebalina ngeri gye babyeggyako, ate nga ne bwe bagezaako okuba nga abaziyiza abantu okubeera nga bagaana abantu okubeera nga babalangira oba boogera ku ebyo ebyaliwo, era sitiiru bongera kuzza misango, bongera kukola bikolobero ku bantu, kuba kati wuyo Muwanga Kivumbi bamuwambye era ne bamutwala etannategeerekeka. Ekibi ekiri mu ekyo nti tetumanyi mbeera gy'alimu. Okusinziira ku boogera ne Meeya Erias Lukwago bagamba nti abasajja bakuyisiza ddala bubi nnyo. Omwo mu drone bwe babamu n'ennyimba eziwaana Kabaka ne Kyagulanyi z'ayimba, kati nga bwe bakukubira omwo mu drone bakukuba kati bagenda okutuusa eyo wa muhoozi mu basement ne bakuyisa bubi nnyo, era basiiba beewaana. Kale kwegamba embeera bw'etyo nze saalijagaliza muntu yenna. Nti oba simple ayiwawo mubiri oba nti kati tudde wano tukyogereko tutandike okubeera nga kwaffe twogera bwogezi naye tumanyi kiki kyaliko ye kyayisibwamu, ayisibwa mu bulumi obutakola ki obutagambika. Kati mu nsonga eyo nekirabika nti nga bwe nkutegeezeza nti bano abasajja bo mutuufu baatya nnyo era batidde nnyo, ate kati Muwanga Kivumbi si muntu buntu kati saawa eno waali, wabula aliko emirambo gye baagala okumusibako, so nga ate ensi yonna ekimanyi n'ebigambo bye yayogedde ng'alagira ddala nti mu butuufu emirambo gy'abali. Yaffe ng'Oluganda naye ate mu kugitta omusango gw'abali era nga ye talinawo musango na gumu. Naye Kyagulanyi alina ekintu kye yayogerako, yayogera ku kwebeereramu era bwe twava mu kalulu nga yakasuula akalulu bw'ati, kubanga bwe twali tuli mu campaign yakimanya nti amateeka tebasobola kumukwatira awo. Bwe twasuula akalulu yakimanya tebasobola kumukwatira awo, era ye teyaddaka, yagenda bugenzi gye yagenda yonna, era ne babeera nga bamugoberera bwe batyo n'atuuka ekiseera ng'akimanyi bamugoberera era n'ababulako. Yali akimanyi nti bamugoberera era n'akola ki? N'ababulako. Mu mbeera Muwanga Kivumbi gy'alimu baabadde bafunye edda obubonero obulaga nti babagoberera. Kakati Kyagulanyi byonna bye yakola ng'akimanyi nti bwe banaalangirira General Museveni, kakati ebinaddako kutandika kumunoonya kumukwata, kumuggulako misango, era ye teyabaganya. Baakanya kugamba kakati abadde abagamba mu kalonde, mu kakuumi, mu kabanje, yaaliwa agenze nga ye yeebeereddemu, era ebikolobero byakola ku mukyala we, kumukuba na kumusindikira bannaddiini n'ebirala byonna byayongera okulaga obukambwe nti singa baali bakutte ku Kyagulanyi baali mukoze eki. Abantu bano bannange si balungi n'akamu. Kakati essaawa eno ekigambo kwebeereramu kikulu, kubanga ojja genda okwesanga nti n'abo bennyini ababadde mu maka ga Kivumbi baba bagambye nti mudduke muveewo, bagenda namwe bakwata era badduse ne bakola ki? Ne bavaawo. Era nze nsuubira okuba ne Kyagulanyi ne bwe yalisigadde wano ne bamukwata, singa essaawa eno era abantu babyogerako nga bwe twogera ku biriwo. Kakati okwebeereramu kikulu, kubanga ebiseera ebisinga obwo tosobola pulaninga na muntu ali mu kkomera, osobola pulaninga na muntu ali wabweru wa Uganda oba ali wabweru ne waba ali mu nsiko oba ali luddawa, gw'osobola okupulaninga naye. Kati kiba kitegeeza nti bano abasajja nga bekugenda nti beerimbika mu mateeka ate bo ne bagamenya, bakuwa bail ng'eriko condition. Bakimanyi bulungi nnyo nti oyinza okumenya conditions ezo ne baddamu ne bakukwata ne beekwasa ekyo. Kati kiba kitegeeza kwebeereramu.
kiba kitegeeza kwebeerera mu buli kintu kyonna kyonna kikola nga kiri calculated. Kubanga oba oliawo okukwatibwa okutwalibwa mu basement kiyinza okuba nga tekigenda nnyo ate kubeera kya mugaso eri struggle, kubanga struggle ye erina okugenda mu maaso. Era tukimanyi Museveni alina okuvaako ne mutabani we alina okutwejja tulina omwekongolako ng'enkwa, naye wakati mu kwebeereramu simanyi oba muntegedde, naye nze kankozesa ekigambo kwebeereramu kuba ekifaananyi kyenkusigira ekya Kyagulanyi kikumala bumazi okutegeera kyentegeeza. Kitegeeza kwebeereramu nti tekitegeeza nti omuntu bw'aba alya mpola aba tajja kumalawo mmere ku sowaani, nti ono alya sipiidi agenda okumalayo mmere ku sowaani. Nedda. Tekitegeeza nti atambula empola tagenda kutuuka gy'alaga, nti ono ayanguwa yagenda okutuuka. Nedda. Kati byonna bye njogera bitegeeza kwebeereramu. Gwe Munnayuganda mpuliriza, so si kwewaga oba kuwaga, wabula kati kwebeereramu na kubeera calculative. Kubanga ne bw'oba okuba bikonde n'ogenda gwe ng'omala gagendaho oluseero otwala butwazi, omwana ayinza okukuba apakaati. Okitegeera? Kale nze ebigambo byange byonna bitambulira awo mu kwebeereramu, era nze nkiraba nti Muwanga Kivumbi oba oli awo precautionary teyatunudde nnyo ku sayidi eyo. Mukama akuume.